naye emyaka nedda emyaka gigenda kukola olabike ng'okuze ng'oyiweetaagayo nze nganze muli era nga weetaagayo kamukyusa nedda kati olaba matovu baagala otuwuuta mu supu nze nganze engeri gye nemanyimu olaba oba onsinga emyaka ng'oli muto gye ndi era kisigayo but I want to respect you nga nkusinga emyaka but I will respect you not because of money because you are my husband ate you are my elder oba oyagala kunkozesa bukozesa nze sisobolayo eyo stage sigirimu Mr. Matovu naye abantu okimanyi nti gye bali abakazi abaagala bavubuka abato nnyo ne mu Uganda ate abo bo sijja boogerako oba ne basinga omaamu balifunyeyo olunaku lwabwe basinga mother nga lwaki nga lwakujaguza nga mulina olunaku nga kalenda baluteekako basinga mother waliwo abagamba nti abantu abamu mwereetera okubeera basinga mother red flags mba muziraba era nze abakyala abafumba abali eyo ng'olinda za Kameza banange simanyi zenaalukera ku makya nokosa emitwalo 3 5 Akameza ababazireka ez'okula ebintu ebyewaka okulabirira abaana Akameza kasenemeka ngamba ng'abakyala kati example zengenda kwegeesezaako Akameza ewo kayimiridde kumeka akaliwa ewo Akameza anza wange tekaliyo zate nzo saagala na musajja mpe Kameza saagala Akameza kameka mitwalo 2 5 be 10 Okay, agamba tia mulungi atulaba olunaku olwaleero kansonti oli bulungi kusebichwaka extra UG ne Rock FM atuliza ku www.rockfmug.com na download the app ya Rock FM Uganda ko Play Store kwangu otuwuliriza olunaku olwaleero kale tujja tambula awo mpola mpola olunaku olwaleero anjawulo nsaliddwako era ng'enjogera ennyangu nga byatera okugamba nti nsaliddwako olunaku olwaleero naye tugenda batuwayamu ku nsonga ez'enjawulo naddala abakyala bali mu bizinesi bingi ennyo naddala abasuubula n'abasuubuza ebintu eby'enjawulo abakolera mu bizimbe tuwulira nnyo ebigambo bingi nnyo nti omukyala bw'agenda mu kibuga n'afuna edduuka mu kizimbe nti mukubire ekajjambo oyo oba omutadde omubala atuuse waka olunaku olwaleero ndina omukyala musuubuzi mu Kampala wano ate bakyala bogamba nti bwagamba nti esente zimuyita ne zigamba wangi Hajjat nsaba obuze kuba tulaba n'abatuwuliriza olunaku olwaleero nga tugenda okuba nga tuwemu ku nsonga ez'enjawulo oba eyanjulire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala onjigirize baddamu batya kuba kati nina omuwala gwe nali nfunye ekyamunemesa ndowooza kutoola salaamu yokka oba nja kutwala ewachali wange asomesa obusiraamu obuyingirire ddala omuwala takyaliyo lindako kyangu nnyo kati kankuyigiriza bano abaana abatukyawa buli kaseera nze nafunako omuwala Hajjat ng'ayogera lulugwala nentandika okuyiga olulugwala mpulira ntandise okumumanyira tuteteganye bulungi nnyo olulugwala nduyize omuwala nkyaye kati yandeka nze olulugwala ndwogere nani ye yakukyawa bagwa yamukyawa yankyawa sebo nandeka nze kati yalowooza nze olulugwala ndwogera nani bwe yanjigiriza kati oyagala Hajjat nsiramuke nedda mukwano Mr. Matovu olaba ekintu ky'okusiramuka ekyo kyo nooba obusiraamu of course bulungi kati waliwo eddiini eyinza osinga ku busiraamu naawe toli musiraamu naye ndowooza okimanyi nti obusiraamu bulungi ate n'abantu bawangaaliramu bonna abasiraamu kituufu kyoyogedde Salongo Hassan era omwami oyo omutumidde nnyo Salongo Hassan Serumaga wa Kron Japan katwe wange oyo omutumidde nnyo Mami Gadgets olwaleero mukiikiridde Mami Gadget omulaba Hajjat mashallah naye musiraamu bonna bentambuliramu essaawa yonna mukubakita kutola ki shahada era essaawa yonna ngenda kutola shahada tukwaniriza mukwana ate otugenda kyongereramu ddala n'amaanyi kasita otwegatta sooka obulira abantu amannya go munnange amannya aganga amatuufu
Nze ko Bugabe Zulaika. Mchala Munyankole. Uri Munyankole? Ndiyo Munyankole. Banzora musi abantu mu Munyankole. Hale nsaze nga ibalire bata. Balire nisha zaza ziriyo zo mukasheshe. Buchiriyo mukasheshe. Mulire mutabantu mwe abarukundeba. Uri Munyankole wangaye? Katera Bunyaruguru. Bunyaruguru. Ni manya Bunyaruguru by the way. No manya hina rugire. Ni manya Bunyaruguru, ni manya Cyamuhunga, ni manya Ishaka, ni manya. Yuworiyo witho nyine. Mama wanje no Munyankole. Nanyabazire banje bona ndiyo Munyankole. Mama wanje no Munyankole wa Bushenyi. Konka abana banje n'Abaganda. N'Abaganda. Okashwera Abaganda. Berege heavy. Amazina. Mwachurira mbwene ni manya by the way Olunyankole wange. Nasomera ko side ya mama. Paka senior 3. Nasomera ku somera ita St Kagwa High School iri ya Bushenyi. Nengenda Mbara High nesomayo mwaka gumu. Nawe novudde wala. Nenzija kati nenkomawe wake wa mzee. Kati Olunyankole ndumanyi. Mzee kitegeza si Munyankole. Mzee Matovu. Ali awe kirekawo. Tumutumiddeko ebado tuzalira omuvubuka. So ensonga bo. Erinnya lyange terikyuka nze divorce Matovu. Temanyi Mr. Matovu. So Hajjati nsanyisa okulaba mbwenu nakushemererwa okuleba nanye nashemererwa kuhika hase wobale kuntaya domanya podcast nyingi zitukureba ziba ziri haba kugamba Luganda rwonka anti manyowe nkasomera kunuya anyway omukampala nyine mu myaka minje kwiko muri 10+ ati nyowe no rimini nduma kujanta no nazariro witu konka nazo mu Luganda no basa no butancenga nabo kusinga tubaru kuchumanya nti ndiyo Munyankole abantu babunyaruguru tabara musyandeke abo witkaterera Bunyaruguru Bushenyi bona wabara musya nabara musyanetira musasa umwanda yikumara ino rimi orunarebe Bunyaruguru mbagamba orurimi Runyankole rwonka Olunyankole ati ya ensi ahibi akire bikatabuka aho kufunira emirembe no kutura mbwenu bona bari obaba konzo babanyankole abanyaruguru batagwenda bona nkoko kulani twense katunago wanyu Kampala. Okay. So nakolwa rero banetandikiddawo ndoza ffe mukisegedde nti munaye tujja genda mu basement Olunyankole tulumanyi bannange basement yete tulabyeko nnyo. Hajjati omuntu atulaba yandyebuuzizza lwaki Hajjati atudde wano Hajjati akola mulimu ki mu kibuga Kampala emirimu mingi oli wagamba nti ffe tuna mukwano gwaffe twamubuuzanga taata wa akolerayo mu Kampala akolera mu kibuga taata wange akola era twamutuma taata wange akola mu kibuga nga tagamba kyakola tetumanyi mulimu gwakola ebintu si byangu naye nga nze alhamdulillah manyikidwa manya aganga amatuufu nze ko Bugabe Zulaika era nga ndi mukyala muna business amanya ga business era Zulaika we wava erinnya Zula Solutions oba Zula Gadgets byonna kasoba ngo ina kye weetaaga kikwata ku by'amasimu byonna nekwatako Zula Solutions. Yes. Bwe tuwulira Zula Solutions eby'amasimu byonna by the way sina kugula kokka sikugula kokko oba kutunda byonna tubikola ekizibu kiba kituuse uwo mayi bagamba ebizibu tebimanya nyumba something like that yes twakuguza essimu bambi embeera ekyuseemu jangu ogituddize era tukuweka sente tuteze mukola ne swap yes swap gireeta owulire eno ogikuwoye yongerako upgrade nasoke kwebaze wawa musajja wange oli essimu abamanyi oli gayi gwe nakyazaako wano oyo w'obudole obw'abaana gwe nakyazaako wano Tata Akbar ye Tata Akbar tumutumire nako bali bawo okimanyi yajja ne kuduuka nanneeyanza nankolera obulango bonna nga musanyufu lwakuba kati maze wiiki ng'emusimulaba abaayo ndowooza ayiriba gyali ayiriba n'ensi neera wandabira gyambuuzeeko bambi noonya ku mukyalo ono wakati engeri gye wamuteeka ku simu za seereza ndowooza yiwamu kalifa sooka agimanyiire agenda kulya ku ssente webali kumuwa ku simu munaye alhamdulillah okulonja pane kato ebyo byonna yabikola Salongo oyo okay business mu bakyala yensonga lwaki ndowooza nakunoonyezaako abaami ennaku zino bagamba nti abakyala babasobedde bwe mukola ku business ne mufuna ku ssente
mufuuka ekizibu Hajjat mufuuka ekizibu oyagala naawe oteese command ziringa command ng'omukyalo omufumbo sente ozifunye buli kifunye tewekali akasente bw'oba okakutte respect yo eri omusajja erina kubeera etya ekibuuzo n'ekyo si kyangu era kyakuddamu na bwongo akasente wooba okafunye nze nga Nze Zulah ku ntegeera yange kisinziira enkwatagana gy'oba oyina n'omwami w'oyo kyenyinza okugamba ssebo kisinziira enkwatagana omanyi nammwe abaami temuli bangu ate saali agadde ontwala eri ewala naye kyenyinza okugamba kiri kimwe of course omwami naye waalaba ofunye kasente ye nga ye mwina bigurupu byammwe atandika ye nga ye naye okukubamu ebituli ate nga bambi si wali abatuwaga babawaga agamba kati mukyala oyo kafunye kasente owedde kati nekimubeeramu muli naye kyenyinza okuwa abaami oba abakyala amagezi genyinza okubawa esente si yenkomerero ya buli kimu sente tuzeetaaga okuba obulungi naye ate amaka ge gasinga twogere ku nsonga y'amaka ennaku zino Hajjat emwetanidde nnyo emikolo abaana b'obuwala emikolo giringa emikolo naye okuwangaalayo kitono bakafumbirwa novaayo nti waliwo yavudde n'agamba waliwo gayi gwe mpostinza ku TikTok nembuuza nti mumanyiko ki bamuyita Sultan n'agamba waliwo yapostinza n'agamba nti bw'ofumbirwa wasooka n'okola omukolo novaayo basobola okugamba waayi biyinza okuba nga byagaana n'ofumbirwa waddako ne bagamba bambi kyaka tabinamu mukisa mbw ate owokusatu guba gufuuse muze nti ate ofumbiddwa ewalala n'ogwokuna ogwo guba mukisa bannaye lwaki Hajjat temuwangaalayo ate emikolo mujagala mu budde si butawangaalayo kisinziira bakuyisizza batya ate woba n'omukisa nga ne mukama akuwadde ow'omukolo lwaki oba togukola ekyo tekijja koma banaye njagala enserema ettunuulira nnyo nti abakyala bakola nnyo emikolo baki naye ebituli tebabikuba mufe abakyala fekka babikube ne mu basajja abo tosobola kumpisaamu maaso tosobola kumpisa bubi nsigale ewuwo olw'okuba nti njaswala nti bankubako omukolo okitegeera naye kyenyinza okugamba nze actually of course example nfumbiddwa awasooka nzaddeyo abaana biganye nengenda awookubiri nzaddeyo biganye wabaawo ensonga naye nga Nze Zulah sikyenjagala era sikyendi naye ate oli munnange sijja mugamba kale example katugereze ku anansonyiwa Madam Chosenbeck fenna tumulaba by the way like her so much attend fan nnyo ne kapo yabwe sawa zino gyaliko njagala nnyo ngali ne sekajja ne sekajja era nange mukama waba nnyambye eyo life njagala nnyo etona bagituukamu obadde ekisooka obireke ebyo omanyi omukyalo oyo fenna twamulaba we yatandikira n'akaaba biki okitegeera so kati tulaba happiness ye nze I support her so much bagamba azadde wano waki abaana biki naye mukama yagaba fenna twamulaba bamuzebu n'abakola batyawo zadde biki kati tulaba alhamdulillah life gyali musiiki ate mukama amuwadde n'omwami agala abaana be kati kyekirala nze by the way nsaba simanyi oba kino basobola n'okikola nali ngamba muli oba ne basinga omaamu balifunyeyo olunaku lwabwe basinga mother nga lwaki nga lwakujaguza nga mulina olunaku nga kalenda baluteekako basinga mother waliwo abagamba nti abantu abamu mwereetera okubeera basinga mother red flags mba muziraba omanyi wano laavu nga yakatandika oba toyina kyolaba kyenyinza okugamba kyabagamba laavu eziba amaaso genda ofumbirwa ozaaleyo omu oba babiri
obulamu bukyuka n'ogenda olaba omuntu gwendi naye banange ndi ku kyo wano okitegeera sometimes we try mbamanya abakyala bali eyo ba single mothers era si yenkomekeredde bagume ba single mother kyenyinza okugamba simanyi oba olina gwafuula single mother soogera bingi ani simanyi anti waŋŋamba olinayo oli nedda balinaye tokola bintu ebyo nviiraako ddala nkuvuddeko naye ekituufu kiri nti anyway of course nga Nze Zulah kyensinga okwagala by the way I wish you the best woba oli mumaka go oli n'omwami wo n'omukyala wo mbagaliza ebirungi obufumbo kyetusinga okukuza abaana bammwe naye okuwangaalayo kyogamba nti abasajja ffeffekka baliko ekizibu si mmwe mweka kisinziira enkwatagana yammwe okimanyi osobola okuwasa omukyala ng'omukyala akusinga obukugu muki mu byonna nga mujagujagu mugezigezi mpaayo nga bibiri nga wakusikasika wekuba kukola nga yayingiza ate woomala nekikuyisa obinolaba nga mwezire sagala kwogera ku bantu b'eggwanga bannaaye matovu ndeka naye ovukosinze kyeŋŋamba oba nga Nze Zulah kyenjogera ku nsonga eyo sisapootinga abawala kufumbirwa wano nawali si kirungi okufumbira n'ogwa wano n'ogwa muli ekyo si kirungi lwaki oba ofumbirwayo ino lyena oli matovu oba oli taata simanyi oba onaabataata nze ndi taata nina omwana wange obuwala mashallah kati musabire ekimu kyokka agw'oku muntu omutuufu kubanga si byawe abantu bonna babiri abakyala bo bola bayita mu kunyigirizibwa n'amali asatu kiba kitegeeza ate ekintu ekyo kyonna kiviiraku mmwe abasajja ebiseera ebisinga kasita ofuna akasente gundi n'akuyita mu maaso oyo gwogenda naye gundi n'akuyita mu maaso ate ebintu bimala ne bikyuka naye namwe abakyalo kimanyi nti muyitaayita yeeye ebbali tuyitaayitayo ng'onoonya mutuufu ate omutuufu ogenda munoonya otya aba ofuuse mukebezi mu kereziya nammwe mugamba muba mukebera munoonya abatuufu kati osooke okunoonya omutuufu ng'ate ng'oli nange ekyo kyate kibi nnyo era abasisita bange oba bamaama abandaba ekibi kasita oba mu maka gwo oli mufumbo bambi kibi siwagira mukyala mufumbo okukola bwenzi kibi nnyo ngamba wano okyalinga gwe sigamba nti nakyombekedde oba okyali muwala okitegeera tonafuna nti ofuuse Mrs Matovu ekitiibwa ekyo awo osobola osooka n'okola ki n'osalawo n'ogamba kati waba Matovu kasita osalawo nti Matovu yoono banange kiba kibi ate okukola ki okusanga nga obakyanga that's bad naye woogenda ewa Matovu n'atakuyisa bulungi bambigezaako ewakatuuka ewaba maame ewaba taata webigaana tolemerako move on ate kola kitwala bbanga ki okumuvinga ono nga obudde wange n'ogenda ngenda okulaba nga omukozi omukolo n'omusajja omulala kinatwala bbanga ki omukolo n'omusajja omulala dakiika anti ekyo kye nagambye nti kye bayita mukisa ate ekyedakiika ebbiri ogwo mukisa guba mukisa kubanga oba wasuulawo ate bagamba kyerondera taba mubbi lwakubanga nze era siwagira nti ove leero mu maka ogende mu malala enkya sooka otuule osalewo negiba myaka 10 negiba myaka 2 oba 3 ate naddala ng'olina ku baana bo obakuze bulungi ebyo sooka obiwumuzeemu osalewo manye nti kyekiddako okwewala kiri nti ofumbiddwa wano nawano kuba nnyinza okuva ewa Matovu ekinzi kyeyo ate negyengenza ekya nekinzi kyayo so sooka osalewo obanga kyali ku ggwe nga kyekibi sooka weetereze oba kyali ku mwami ng'okitegedde nti omwami oba mwenzi tandabirira tampa kitiibwa then noonya oyo abikuwa gw'owuliriramu emirembe yes by the way nze nyina abakyala wano bensinga by the way they don't know nti ndi faani waabwe ngaliwa Chosen Becky yasooka banaye wategeera Chosen Becky mwagala nnyo n'omulala ono omukyala CEO Infotrust yes
sigamba sina kinaye mwagaliza bulungi kuba nti bamuvuma nnyo bakola ki naye good thing mwagala ng'omuntu okulaba nti example y'abaali badde basinga maama tebagwamu maanyi you see how good life they have with his husband okitegeera ye n'omwami we bali bulungi naye gye yaviira tebamwogerera azadde abaana biki so okuva mu maka si yenkomekeredde y'obulamu nze mbadde manyi nti bande kankireke ate era baganda bange abandabo baba sisita bange abampuliriza oba nkugambe nti akugoba yakuwa ekkubo oyinza okuba oli awo munnaaye biganye ng'obadde osaba sukaali sabbuuni bikyo kitegeera naye ate enkya nga naye wakutunulako bino mudindira tuimbira buno buyimba mbu karona kaali kawala kasiwufu nga wakutunulako agamba naye nga takikkiriza ntononsa yali naye kati ngayagala kudda bikyuka ngayagala kudda abasinga babagala okudda naye nze nganze kyemmanyi kiri kimu osobola okuddira x sisobola lwaki wenkutamba nkutadde Hajjat olinayo x wo simanyi oba gye bali naye bayinza obba gye bali nga bangi nga nange sibamanyi Hajjat neddadi gye bali bangi nange sibamanyi ba x bo tobala naye ate ne banjagala gye bali bangi nabo nga sibamanyi tutunulidde ba x abakwagala tetwagala togatagata bibozi tutunulidde ba x si bwe kiri bannaba batulaba mukyala muna business era nga ntunda amasimu gange bayigawo ku William Street yanse Hajjat letera bakasitoma otufutyanko emboozi ebadde etuuse wali naye era tewuli muntu atalina x nze olaba lwaki ngamba nti ba x sibayina kubanga niyo twaba twali ffenna oba nti ki tusigala twogera zo nti tetukwatagana so nze siina x ali awo nti x no nsobola okusanga nenkubuuzaako gyebaleko zo mba ne gwenjagala wali naye tuba tutambula biki nawe nkubuuzaako so nze bayitha we simanyi oba abampalana gyebali kuba nze siina gwempalana abampalana simanyi oba gyebali era mba gyemuli banaye muswadde nze siina gwempalana ate siina mulabe naye bo bayinza obba gye bali tolina muntu yena gwewalana nze era buli gwensanga maybe wenkuyitako nga mbadde bizi oba nga obwongo nga omanyi ebyaffe ebyekiyiribi obadde okimanyi nti nno ndi muyiribi okuyiriba kyeki Hajjat okuyiriba kati kyenyinza okugamba nti buli akolere Kampala oba oli bosi oba oli mugaga oba oli ki ffenna abasinga mu Kampala tuli bayiribi bayitha ekyo nayagala nnyo ne mami Gadget oyo era yabagamba ndi muyiribi ngenza Dubai kubayiribira okitegeera kwekuyiriba kyoba toyina ukubidde okimpadde ntunze mbanjiribyemu obulamu bubeerewo ye teyakyegaana omanyi waliwo abantu abafuna ku ssente nga yafuna n'akyuka nga tayagala omuwa erinnya eryo toba muyiribi nti ndi muyiribi anti kati abayiri babalabira mu kiti kya wansi ngenda akasimu waliwo akeetaaga ngenda kayiri bagundi ajje naye n'oba ofunye ssente toerabira kyoba naffe mu mawulire tuli bayiribi basobola okubira ne bakuwa omuntu mukoleko interview story n'ugo ogiriba kati nze toerabira nti ndi mukyala muyiribi munnaye Hajjat waliwo abagamba nti obwenzi mwakeedi obwenzi mwakeedi obwenzi akaboozi kintu kikulu mwakeedi awo nze nyinza obutakitegeerako engeri kyenyinza okugamba kikimu misura person life yange wenva ewange netuuka omwami gyali onjagaza kimatovu lwaki tonvaako omwami wange ayinza obba alinawo nga ndaba lwaki oyagala mwegane nga ndaba omwami gyali katudde ku saidi obwenzi mwakeedi Hajjat nze kyenyinza okugamba saa 8 mbagala ogizijjula awo ku 8 mulinga era ezakeedi yes mu bizimba kanti jukira bangamba nti mbizimbe waggulu eri awasemba olusoberayo lodges zibeerayo oluusi naye kati ku kyange ekyendiko teziriyo waliyo store era bagala store ziri waggulu ate nze kyenyinza okugamba kimu nti wenva ewange nentuuka ku mulimu sitera kulabika tambula like njaga tunulya generally not on your side
nti abaana ku 8 zirimeka kati zigenda wera 6 ku 7 8 nti otuuka mu akedi ngwezo za tebaakoze nti bagenze kakkala bya mirimu mirala gya mutwe nenga obiwulira Hajja tikyemanyi nawe obiwulira naye Mr. Matove byenyinza okuba mbiwulira naye ku kizimbe kyange sijja balimbirira bambi lwaki abasajja biralikira nnyo omukazi ng'agenze okukola anti omanyi lwaki amweraliikirira kubanga naye amanyi nti alina abaakukusa okimanyi nti abasajja abasinga avaaka nga amanyi agenze ku mulimu naye nga tagenze ku mulimu abagenze akukusa abakazi bafumbo oba abawala oba ki abatwala eyo kati kyoba olaba babasajja by the way olaba ng'omusajja nga yeeralikira nnyo omukyalo nti akola bwenzi oyo omusajja yaba omwenzi nambeemu tosobola kutya nti bagenda kunziba oba ki nga toli mubbi oba okiinako obukugu kati gwe buli wolaba omusajja nze by the way nze nganze simanyi naye gwe wenna ali eyo nti oba ki kasita olaba bba wakweraliikirirako nnyo akubira akasimu oliwa biki naye manya alina ababa bakukusa kuba tewali nsonga lwaki wemba natuula mu makaako ngenda ate nkola obwenzi kisibu naye nga kituufu gye bali mu kibuga awo tobeesigira mulimu gwa mutwe olabika mwami Matovu mulimu gwa mutwe ebintu ebyo oyitayitirayo mulimu gwa mutwe ogwo nenga otherwise bambi basista bange abalungi kyenyinza obagamba anyway bagamba nti omusajja yasajja laata naye nze ng'abakyalo basista bange bambi sibaagaliza ekyo obeere nono wova ku ndwadde respect nayo kyeri okitegeera wati ono gwe wali naye ate weesanze n'omulala okitegeera infection ziri omwo zitambula obulwadde ebyo okitegeera so nze Zulah era siri era sikiri nate sikyagaliza bala okusanga nti olaba ono no decide once move on with someone kyenagambye we mutuuka mutuusa nekigaana mute then ofuna omulala naye sigamba anti nga tulemaganye sigamba nti ate mbeere ne Matovu mbeere n'oli ekyo si kirungi ekisooka live alone obudde oba time ne sente naddala kati kumu abaami ate by the way Matovu mukwano gwange muganda wange nkubuulira salawo omu waba nti example ye Zulah kanegezeeko sala kugala kumanyaga nti abeera oyo reason being tudo jabba ne Zulah omutaddemu 235 enkyobeere n'omulala nzirina oziyina kati oba olaba omutuuka waggulu ate mugwa ate we mugwa by the way fe abasala asinga era nze nkuwa example we tuba twali ffenna nga tuzifunye tuziyina nenkitegeera nti ozitadde mu bakyalo bakine zikugwako wallahi sisigalawo ogenda genda obeere naabo bakwagala oziyina tulaba oba nakwagala nga toziyina nza kubuulira bagamba okukola kati nakwo kufuuse ekizibu mu maka kati nga bw'oyogera nti abakazi mwogeza maanyi ononkola kinze nina sente zange I have my money please tolina kyoŋŋamba si bwekiri nomunaayi kati nalaba juzi waliwo omukyala yabadde akola kya celebrating era n'atwankirira bbaawe amubaddeko amusupportinga tho bbaawe yabadde siwa kamera nnyo naye mu bigambo bye yagamba bali ne mami gadget talk speech yawe n'agamba yagamba billions zibeerako kuri but I respect my husband mukwano gwange oyo sister wange Nalubega wagunde wa ABC Cosmetics okitegeera kati by the omukyala olaba yayogera ekigambo ekyo abantu ne bawo discussion yabalukawo nga bagamba nti wayagadde kwesoma billion sometimes sukwesoma wayagamba nti nze ne mba ne billion already njina ku account ate okimanya abakyala abasinga ne bawe sente nze kyena bagambira wekiba stane tebula kubo maka by the way bigambo biveno neno naye kasita mmanyi omukwano gwammwe guli makati nemanya nti Matovu katugambe nti nze ndi mukyala example nemanya nti twemanye ekyama kyaffe Zulah wange yesa akasente akayina naye nze mwami we tuyina abaana baffe
wallahi musobola okwezimba n'obulungi ate nawo nga otambuliramu ekyo ekiti okyegera kati juzi example ya honorable Nansonyiwa abantu bamanyi okwogera kwona bagamba nga speaker yasinga ani bawe sente okitegeera okitegeera naye ebya sente musooke nga mubiteeke ebbali mutambuze omukwano gwamu kyamujjako okyokuba nti speaker talina mwami we tebali bonna emotoka oli ayina nona ayina tekimujjako okuba nti ye speaker era ebitibwa asigala musinga naye amaka ne gakolaki negasigalawo era oyo omukyala namwagala nnyo by the way yagamba billions zibayo naye I can kneel for my husband abasajja basinga kibaluma ate batebagaliza abakyala bega abasajja mulekerawo okuba n'ettima kubakyala bamu omanye 100% abasajja asinga bagala beba basinga abakyala baabwe sente ate era bigaana buganyi kati wekiba kiganye teweetuga tokola ki kiriza abe mukyalawo mukuza abaana mpozi ko wali anyway simanyi oba gye bali omukyala kasita atuuka nayagala olaga that power nayagala okuyisaamu amaaso bikyekyo sikisupportinga but I can support omukyala waaba honorable gyali ono wewa ayina omwami we mutototo honorable oyo supportinga nnyo Museveni nammere biki kati waliwo atalaba nti nammere yalina sente ezisinga naye nammere oyinza okuyita wantu n'atakulaga bbaawe abasinga lwaki tebaagala balaga nammere by the way mwagala nnyo manye lwaki byonna n'owoyogera n'owokola ki she doesn't care ayina sente ze ayina abaana be ate ayina omwami we onaamukola ki abadde bawogera mbu ono osimanya brother oba ki let them be yamusanyusa tekiriiko myaka ekyo ekyemyaka simanyi emyaka gyabwe but for me by the way supporting muvubuka kuwasa mukyala musinga myaka ekyo kibi nnyo ate nange nze sisobola Hajjat nga mwagala obuvubuka obuto Nze Zulah sinze omukwabo you don't support someone okwagala akavubuka akato you can be my friend you can do what naye sisobola kwagala gwensinga myaka of course omwami alina okunsinga emyaka wadde osobola musinga sente ati mujja naye emyaka nedda emyaka gigenda kukola olabike ng'okuze ng'oyiweetaagayo nze nganze muli era nga weetaagayo kamukyusa Adeda katolaba matove baagala tuwuta mu supu nze nganze ngeri gye nemanyi mulaba oba onsinga emyaka ng'oli muto gyendi era kisigayo but I want to respect you nga nkusinga emyaka but I will respect you not because of money because you are my husband ate you are my elder oba oyagala kunkozesa bukozesa nze sisobola eyo stage sigirimu Mr. Matove naye abantu okimanyi ti gye bali abakazi abaagala bavubuka abato nnyo ne mu Uganda tabo bosijja boogerako eyo zokkapo nedda enjogera ku kwagala example basingoma mbange ne babeera successful gyebale naawe bakyagala kunjogeza gyebali naye nze abo sibasupportinga okwagala ovubuka obuto ate supporting at least by the way abami obagambanga abanaaye basingoma amu abo katolaba nekyasingoma amu abayalabalabako kudda kasita omuwala aba entuufu n'okola ki bambi she can do the best for you ate abakuwa ekitiibwa of course gwojja kwogera ku kintu omukyala nti sente omukyala alina obba ne sente kubanga anyway nze simanyi n'okusinziira ku lwemanyi embeera Mr. Matove nansonyiwa kye ngenda okwogera era nze abakyala abafumba abali eyo ng'olinda za Kameza banange simanyi nze naalukera ku makya n'okozesa emitwalo 3 5 Akameza ababazireka ez'okula ebintu ebyewaka okulabirira abaana Akameza kasente meka ngamba ng'abakyala kati example ze ngenda kwegezezaako Akameza ewo kayimiridde ku meka akaliwa ewo Akameza anza wange tekaliyo nze nzo saagala na musajja mpe Kameza saagala Akameza kameka mitwalo 2 be 10 saagala tekalina kyekagenda kunkola twagala musajja kulekera sente za Kameza twala obuvunaanyizibwa era omwami waaba ali eyo nga ndaba oba abadde naye takimanyi akimanye twala obuvunaanyizibwa webiba bya wiiki byonna bigule bibeerewo woba oyagala sente ozireka ozireka ewaawo kati wakera ku macha nga tewali sente
ezakulekawo omwami nga talina then onyinza obbanyina kyobolaba omukyala akola naye nga gwa Kameza tokaagalirako ddala mba omutwalo 2 wamma tobulekawo obusente bwo omutwalo 2 bazoziwa abaana bagamba bamu kati Kameza kali ku miliyoni 2 aziwa abaana no akaka miliyoni 2 sikamanyere wange tekaliyo oli ka miliyoni omutwalo gwo oba 2 oli Kameza ka miliyoni no tontwala eyo matovu nze siri Kameza kindiko wabula what I told you nakugambye yani atandika Kameza twagala kumanya ku mukyalo oyo yatandika Kameza abakyala banansonyiwa abali eyo naye oba oli awo nga bakyakulekera Kameza mutwalo 10 mitwalo 2 3 walayinze wange tozireka kuba tezina kyezigenda kunnyamba teziyina twagala tumanye mukyala ki yatandika Kameza era bamuziikawa oyo simumanyi era nsaagala namumanya kubanga era sibisupporting ebya Kameza ngenda kati Kameza ogenda leka mitwalo 2 3 ngenda tekagula neguba mukyero obaki tezina kyezikola ogenda okula ebintu mulundi gumu mitwalo 2 3 4 oba 5 nga byakati nga nencho yino ogula kati wandekedde Kameza ka mitwalo 2 nanti bagamba omusajja ne bwogula ebintu era bagamba ino okulekawo sente ne bwobigula era basajja bakimanya banda besaawa zino ne bwobigula ng'omulungi anjagala ennyo yavuto sente zino sigalawo zino beerawo gwe bigule byonna bibeerewo sente oba oyagala zireke oba kakadde oba 5 oba kineza oba tondekedde Kameza ko osaana ozirekawo n'okomawo n'ozisangawo so Kameza okay akataawo kati bagenda kwogera naye Kameza era abasajja jagala and by the way leave alone that one because nagambye love is not all about man oba what naye nekino baganda banga abasajja nakyera nkibabuulira abatanawasa oba abaawasa genda gy'osobola tolippira wallahi kyenyinza okugamba genda gy'osobola tolippira boda ojja back example yagala mukyala wakubiri okitegeera ewa Kameza omukyala asooka aba abakyala eye waka ab'ebyalo obadde omulekera mutwalo 2 nga akufukamirira asanyuse biki ojje kuzuula nze neegezaako nnyo saagala kukozesa amannya g'abantu ojje kuzuula abadde yakera negwa ebintu bya mitwalo 2 3 ki mbolekewo emitwalo 2 oba 3 that's why ngamba tolippira lwaki temutubuulira nti nze gozzeeko ndi wa bbeeyi gwoba tolaba gy'olaga ntya njawula nti abakazi ab'ebbeeyi n'abatali ba bbeeyi kati tukyabaabula oli abeera wa bbeeyi mu ddakiika 2 asofulumamu ng'akulaga nti wa bbeeyi kumbe yakyasinza okugula layisi katale anyway eyo simanyiyo naye what all I know omuntu osobola kati kyobola bagamba lwa relationship mwetegeere then omumala mukende maaso babazadde oba kyobaki woba nange nziza okukulaba nzija neevuga example okitegeera obanga mbe nti gwe wakiddeka boda gwe tolaba ng'oba wagenza gy'otasobola kyogamba sha tolandi okozesezaawo 5 okozesezaawo mitwalo 3 oba 5 okutuuka amaanyi gange kyofa ntambula ofa mugongo no nedda si maanyi katata gwe amaanyi matogenda kuzita amaanyi gwaliko geeri ogwogwama kakati kankubuulire ofa mmotoka ofa mugongo amaanyi go genda otuuyanira eri mbw amaanyi si maanyi mugongo ani gwotuuyanirako mana matuvundeka nagaye sagala tuukayo eyo ndeka naye all I can tell you by the way you always find your level era kati bagenda kwogera mufune level ze musobola si mu bubi omusajja lwaki obuukira otasobola ali n'abakazi lwaki temufuna level zammwe ate kati ntabufe abakazi okufuna level zaffe kizibu lwaki mukama yekka yagaba obusanze ndi mugero iyange ngineevuga ate kati ababeevugira ddala be baba n'ebizibu abasajja oluusi ziba za looni oluusi ziba zaki za bubbi zaki era mukama bafferefere bali omwo bonna bali omwo era nze tosobola kunkwanira okuboze n'akamotoka kino olaba nti
by the nze n'okwagala omuntu I think nchiteeka ku mutima osobola kujja n'ebyo byonna byonna tomanye gye bivudde ate nze tebinkwatako ebyo byonna by'oyina no hey oba tomanye gye bivudde mbola okubaza n'akamotoka kimboolwa ngonde nze neevuga nedda ya mukamawo muba bakozi muba bakozi ojja kuba mu bulooka w'emmotoka otegeere bannange by the way n'abaana abawala kino nkibagamba olaba ng'omusajja ajja kukwana n'atandika bino ntunda mamotoka biki tezibazize abanabo babbi bakibulooka leero aleese eno leero aleese eri banaye mwegendereze mujja kugwa mu babulooka b'emmotoka allahu akbar ntumiddeko basajja bange okusula motos makindye mugamba mutya musajja wange oyo sebo ye amamotoka agaleetera ddala ali atunda amamotoka ye mugagga ayinamu ku ttooke kati oyo ne bw'oba omugudde musajja wange sula motos sibulooka nedda wamotoka ne babulooka bane sente babulooka baba nazo naye nti biraba kuzikozesera kubulookinga balala zakaseera era tebayiye tunda motoka ya bukadde tugambe 5 tugese sente ntono kwa ogambe nyingi ana Uganda ajagamba oyogedde sente obukadde 5 sente ntono I didn't know. Mr. Matov sokolindeko kisinzira obukadde 5 bwogereddewo oba oyogera ku bukadde 5 example mamotoka oba mu range ya example kangambe kange sente n'oba ki abasajja balina motoka za billions and billions ngo bagambo milioni 3 okitegeera ngo bagambo obukadde 5 sente ntono era ajja kujja atunde motoka ya bukadde 5 kulaga ebyo nabyo bikoze nenga ina akakadde ke kamu so kati akakadde kamu enaku zino kakolaki akoya akakadde okewera nitamungo nayambaliramu ekiteeteeya ki akakadde kamu tekayina kye kakola ayi tekayina era ajagira janako amaanyi gampedde Zulah gwe tulina ennaku olwaleero tutunuulidde nnyo naddala bakyala bakozi ennaku zino bayiriba era nga bwatugambye nti nze ndi muyiribi mu kibuga Kampala mirimu mugikoze buli kimu mukikoze naye standard of living kati ngwe gwe omukyala waliwo gw'osanga nga sente agirina buli kimu akirina naye nga talabika sente gy'alina okwefaako lwaki timwefaako ensonga eyo gireesesewo lwaki tetwefaako obudde obwefaako tetubuyina by the way kati example olaba abawala beefaako ennyo banansonyiwa era bayinza okunyiiga naye banansonyiwa obudde babuyina example nyina ebintu byange nsuubira bijje biki ngenda keera 11 kupikinga ebintu byange ku ssaawa okitegeera era nga nze ngenda kudda ku makeup kwekolako for what anjagala mbanoonya ki sente woba ogirina ejja kulabikako naye oba teweefaako mpozi eyo sente nga wafuna ya kibi oba naye kankubulire teri mugagga atagenda alabikako sente ng'agituyanidde era n'agikola osobola okwefaako n'oyambala olugoye olw'ebbeeyi engato ya bbeeyi esawa ya bbeeyi naye lwaki okwefaako ki mwagala nnyo okwefaako ku feesi ku ki kwefaako ki ati mu bufunze olinga agamba nti bano abaana beefaako ennyo n'akeera ku makya abakyanoonya neyeetuninga akera ku makya neyeetuninga mu mbeera eyo aba talina byakola ebyokukola nti ababiyina kuba abayina gwe yasuza akoze naye appointment ebyokwekolako ebiki nze example by the way kwekolako abakyala bekolako naye lwa nsonga ayina show ayina ki banamyetego era
abagenza kwetega ebyokwekola omuntu alina bizinensi osobola okubeera mu mmiro okumala eddakiika essaawa nnamba oyina stress zo business osuubira client onakukubira noli era ogambe mbu okwekolako anyway me personal nga Nze Zulah njagala ebirungi kyobola bankola nnyo kubanga kyemmanyi kimu nga nze by the way era nkyogera n'ensiraba teri musajja agenda kuwa buli kimu kyoyagala kizibu era basista bange bamame bange abalungi kola kukola yes amaka tugagala because you have to be Mrs. Matovu naye oba oyina kyoyagala nti njagala esimu ya $7,000,000 njagala 17 Pro Max $5,000,000 million ki omusajja wagikuwa tojja kwagala ngatto ya $20,000 oba 3 nazo azikuwere mu budde ate nze obuzibu bwennyina buli bumu kyendowoozaako kyemba njagala era nkifunirawo awo bokka bwe buzibu bwennyina naye bino ebyomwami kale bebi tulinde omwezi ogujja nnyina kadiiru kensuubiriza biki I hate such stories in my life. Okay. So ensonga bwezityo bweziri so abagamba mbu ababosi simanya biki tebagala kwekolako biki example mami gadget tomulaba talina sente zetakola kine tomucha alabika bulungi okyegera naye sigamba nti buli lunaku aba makeup oba ki kira kyakiseera ayina mikolo meeting bikyokye omukyala akeera agenda afuna container ye omanye ebyekisawa bya budde time era asooke lwaki omwami wamuyina biki kasita omwami aba kutegeera kikyoliko okyegera wekiba kiseera nga ka off the way kali biki weekoleko ya sente zikulabikeko bulungi emmotoka ogina ovuga biki naye gamba mbu buli kiseera obeeraawo bino obo aidola oba toyina byakukola wali wekubyeko ka makeup enze weba birthday yange am off ate era neteekamu kasente omusimbi ogutokomoka bulungi nnyo kuba sente yewagikola kyaka toli faani wange sente wagikola if it is my birthday my kids birthday oba my off what neefaako neekolako omusimbi ogutokomoka guyiika wali weeyagaza ebyo bibyo anti sente kuyitaba Zulah ebyo byayo era kasi ogamba nti ezike nga liyayiwangi kusente zikuyitaba Zulah okiganye ekyo Mr. Matovu tutunira business wise mu kibuga bitambula bitya bino ebintu abamu osanga oli nga atunda kamu olinagamba nze ndi wa wholesale oba oyagala kugula ebintu by'enjawulo accessories ez'amasimu ez'enjawulo nti ku Zulah osanga buli kimu kyagala mu bungi mu butono oba mu kamu byonna ewo kiri kitya ku Zulah solution ewange byonna gyebiri ewange byonna gyebiri naddala nnyo ab'amasimu amasimu ayagala $15,000 okudda waggulu byonna gyebiri ate nga tukola ne deliveries by the way abantu bange abeewala tomenyeka kujja Kampala biki nze ndi wamazima ate emyaka gyonna gyemaze mu business siryangako omuntu z'amanya wadde okumubba nti ampadde sente oyo baki kyoba olaba ndi free okutambula seetaaga bankuuma oba ki teri ammanja teri angoberera bano ebakuuma ku mabeera babanja baba bagenda ofuna sente zaabwe nga balina ebizibu byabwe nabo tonjogeza bingi nga babanoonya bangi katulwakibanja n'oli abanja bakwesibako tebaagala bakukwate naye kati nze gwe batabanja kyoba olaba njagala nnyo seeka kiti yagamba omukuumi wange mutonzi wange sitaaga bukuumi yankuuma mutonzi wange kubanga ndi wamazima atabula amazima era oyiseka kibaitha nate namusangako awo kafe Javazi nalabe ddala yesu wamaanyi ki naye abakukuuma wakoze musango ki mutonzi akuleka kusomoozebwa ki kwe musanga mu bintu bino by'amasimu amanyi amasimu ago naku ababbi oli akolesa delivery nga mubbi kati abakola engeri gye tuli ba online by the way kyobola abantu abasinga
tafulumya kintu nga totaddeeko sente naye ate n'abo abantu nabo kwegamba both sides n'abo abantu nabo bekengera okwata akasente kakakuwe nga takumanyi biki naye of course nga ffe baclients baffe batumanyi ffe ewazula once you post the money delivery yebefulumirawo naye waliwo bambi abateyabe agenda oyingira mu inbox n'agamba naye Hajjat ekituufu ntya ekampala enyiragwe na sente zange tebyajja okitegeera so both sides naye ababbi oluusi n'abanga si mubbi n'abasumbuyi okimanyi Matovu beera n'okubira hello Hajjat Zulah jole njagala esimu kale bagireete wano tugambe kawaala nejja owa boda n'atuuka onaakuba esimu so batumalira n'obudde ebiseera ebisinga ng'akupima era akupima alabo Bazula asobola okunkolako banaye temutupima nze sina gwe sikolako walayi siina oli mwavu oli mugaga oli kikuba mba sikumanyi onkubidde mba simanyi Matovu okola mulimu ki olina sente mmeka bambi nze nsaavinga nsi yonna omusolo guli guti eyo saagala kwogera ku bintu bya gavumenti ngamba mumu abakola ebyammwe saagala kubanga era tetuli bamativu nakyaka sente ko kafuluma naye owaayi olaba NTV yavuddewo wati akazuula solutions bagamba bakaggalewo invaako ng'omukolera mu kutya ensi weetuuse toli gumite oba oli wumite bagumite mu maka gange nakaduuka kange naye otuuka ku bintu by'ensi yonna owaayo nsi byange ebyo naye otherwise of course omusolo nze sisobola gamba abantu nti tebasasula by the nze omu kubasasula ku budde nze tebansigalangako mbu musolo baki oba URA bica kuba byebitubeesa by the way tulaba amakuba ennaku zino I thank God nti buli wamu olaba bakolawo biki ze sente zaffe ezo oshegera nti bambi yaziremu okukola so baweeyo akatonotono waba URA waba KCC tebakugala edduuka oba ki okay as we wind up this episode olunaku olwaleero kagambo ki koyinza okuwa abaana b'obuwala oba abakyala abali eyo nga essaawa zino apulaninga agenda kuba nga ayingira obufumbo it is the first time okubanga agendayo bingi bye batugamba ebiriyo mwe mubaddeyo mu mbeera efaananidde awo ffe tubaddeyo naye kyenyinza ogamba abaana b'obuwala atanafumbirwa akwate mpolampola tapa kukatta papa n'ekyokubiri laavu tebaziba maaso ate agamaka gw'oli musi yenkomeekeredde muganda wange omusajja leero ofunye ono mulungi enkyo ojja kufuna asingako kyemusinga obakubiriza kwe kukola ennyo bato bange bakulu bange bama bakukola nnyo nze by the way I don't support omusajja awase sister wange amutuuze wakakuddira kikunsonga ki nze nagambye mu example zange teri musajja asobola kumpa buli kimu yeesompa neyanza mukwano byonna obimpa naye tosobola kumpa buli kimu leero ojja kumpa essimu ya $5,000,000 enkyankugambye engato ya $2,000 onyenyemu omutwe ogambe bebi kale lindamu ate nze nagambye wemba nkyagala leero lwemba nkyagala sibyakulindamu so noona amaka gammwe sikuba abafumbo sikola ki bwogonoona tetufaayo naye nze kyeŋŋamba kiri ekyo okukola kyekisinga era nawe Matovu omukyala oba mutuuza waka kyekiseera mujja eyo omukyala ojja funa wanaataano ameka omuweeyo 2 omweki naye afuneyo obubwe kati gwe kankubuulire osobola okugula engoye biki naye tosobola gwolowooza okukuza omwana byonna byonna gwaba muwadde mbu omukyala alaba akapale oba akaswita akalungi buli kimu gwaba akimuwa percentage esinga eva ku maama teva ku mmwe bataata wadde ndabaye bataata abeegira nti mwana wange biki tosobola ku prayinga loolu ya maama tekisoboka okay Hajjat location edduuka weriri ne contact ole agala kulabika nga ensonga ye ajje n'okusalako n'abeko kyeyegulirawo kuba ebyeko byafuna okusuubula
location yaffe tuli awo William Street e Kampala. Tuli ku wotuuka galira Gazalanda wabasinga n'obuze wazula bakulagawo. Oba wotuuka opposite Majestic ekipande weekiri Zula Solutions. Kampala ku William Street level ebeera one shop number 28. Ebiseera ebisinga byonna mbeerawo. Tukola Monday ffe to Sunday ate ne deliveries tuzikola bulungi nnyo. Okay. Enamba y'essimu nsobola obbawo ey'edduuka. Ey'edduuka. Kwe batufunira. Naawe ogikwata? Ntera beera nayo wemba ku dduuka mba nayo. Enamba y'edduuka. Siriyo siba nayo. Eri ku WhatsApp nayo? Kweri ku Gibasomerera. It is 075 46 80 29 tosana gibateerako kawo. Tujja gibateerako ku screen awo. Abatwetwaza services zaffe abalina abaana tablet tuzina, chargers tuzina, earpods banaye power bank ennungi. Amasimu amalungi agala kola upgrade byonna. Ne kano kankabuulira abaami. Nze nabagambye by the way mubeerewo mukoma. Gwe tekikuswaza kutambula ne mukyala wakwata essimu yakakadde nga gweyina y'abiri. Mugenda kwogera mpola. Abakyala bakwateze ebbeeyi ffe tulina y'abiri. Kati kacyenga mbagamba abasajja mujje munguleko amasimu amalungi. Kuba kati meza gy'onyenya eriko champagne eriko wine. Kuba engeri gy'oginyeenyaamu katukusabire ku nnyenya. Oli akutte Infinix omukyala alina 17 Pro Max. Wallahi biswaza tete ebijja naye kwagala kuba mutima muso okwata mpola sister wange. Imanti nze sokugulira essimu ebbeeyi n'embeera nga nze sina ssimu. Nze sikikkiriza. Kale tokwata yabiri kwata ey'ataano nze nemba nyina yakakadde. Nga nze ngikugulidde. Ate kigaana ki? Okyengulire toli mwami wange. Naye lwakuba banange nze by the way kimanyi omwami wampa bangambe ampadde kino na kino bambi mbandaba muliikirira nnyo ze basakala na pena abawala nga tebatusaasira oyo atudde awo aba tebatusaasira abaana bobwala tebatusaasira gwasaasira abantu era kati bwetaaga obukuumi obw'amaanyi gwe mbandabira ddala kumalamu SFC ekuuma naye nga banaye sisobola kuva wano nga situmiddeko baganda bange abalungi ennyo. I have my good people, my family ate banjagala. Sobola kuva wano nga situmiddeko obwana bwange bubiri. Olina bwana bwo bubiri? Yes. Sobola kuva wano nga situmiddeko omwami wange omulungi. Okumwogera wayinza oba olutalo tasobola kwogereka. Soka kati omwami wo kati mwoyo ku bugambo. Omwami wange omulungi byowulidde nebyolabye tobitya nze nkwagala nnyo. You love him. Byowulidde nebyolabye tobitya. Gonda munga ayogeza laavu omwana muko. Oh my God, bwebuzibu nze bya laavu byannema. Nenga family yange abalungi mbaagala nnyo bannange. May God bless you. Mwebale gye tuyisa ne gye tubudde wonna. Obwana bwange mbutumiddeko. Abali ku dduuka awo. Olwo omuwala gwe tutambula naye yaani oyo? Jasmine Jazira bayo ali ku dduuka akola live. Namulabira wa from Japan. Ali ku live gye ali ku dduuka. Yabeera ku tap the screen. Tap the screen. Live zanaku zino zannema abantu bakatulako Zula biki sonna zirekera abo abaana bakwasaganya mpola. Bali basulayo kagambo. So banaye bonna benkola nabo mbagala nnyo. I have a team of good girls. Sijja kwogera manya watandwa ati nemwena mbagala nnyo era nga mwena mbatumidde. Olwo yabeera ku kamera omulenzi. Tosobola kuzimba gundi system weka. Oyo kachina wange. Ye kachina. Kachina. Era behind the camera yoyo. Abala bange kuduka Shaloni, Shami, Jazira. Ni mabona je bali. Okay. Salongo Crown Japan. Hassan Selmaga kutumiddeko muganda wange. Asente oli bulungi. Lwacho somere ebyama ebasa bachogalata. Ebasa tujusomera mu baluwa. Ebaluwa tujusomera mu basa. Oyo sobola vano nga simwogedde. Salongo Hassan Selmaga. Bannange mwagala nnyo.
sajja wange oyo ensonga zikwasaganya oyo okimanyi era n'okutegeerera yali Ssaalongo bangi nnyo oyo Ssaalongo anti kati ffe ewa Ssaalongo tukuŋŋaanirawo nnyo abantu bonna lwe twemanyidde kyobola yakola omulyango nga munene muyingira mwenna nsabira birungi byereere neera leero sitambudde nzekka tambudde n'ekito kyange ekyo kiraba oyo mutowo yanzirako lwakuba nsinga bukulu na bunene bamuyitaani what's her name yegwani mukwano Zaki oyo Zaki phones and accessories yatunda masimu naye atunda masimu tukolerera mu area yo njagala nnyo bambi abakyala abalina ku ssente Zaki oyo alina ku ssente oli mufumbo Zaki naye ye oba olina tekine owe togendayo Zaki oli mufumbo obudde nabutono mu ggwanga njagala fuluma kito kyange kikyawo toli mufumbo kiwedde weefunidde omusajja gwagenda okuntwala mu Buisiraamu wallahi ngenda kuvala olunaku lwaleero ntumirako n'ekisita kyange ekisembayo ekito kyafuna omukisa omwami n'akitwala UK tetuli bubi bamuyitaani tuyina emikisa ffe sisita bamuyitaani gwe batwala UK mami Faizani nkwagala nnyo nkutumidde mami Faizani yafuna omukisa omwami yamutwala UK olaba emikisa bwe gikwata abantu wano kyange kansime Husina tukwagala nnyo we are in Uganda Husina tuli wano Uganda teekako pawundi kati koli mwami mutumidde n'eki baby Faizani nange omwami antwala ebweru namufuna nenze nembigana njagala nnyo Uganda wafuna wa wano mbagala tubeere ebweru wali ofunye omusajja ali bweru antwale neŋŋaana eŋŋamba nze nsigala yakutwala wa why Bungereza nagambye ebyo personal tujja kudda wafunako omusajja akutwala e Bungereza n'omugaana tusiibula abantu omukisa kuyisako bwe gutyo bannange oyogera otya ne weerabira bakama abo bakama bange bakasitoma kimanyi nze be bakama bange naye ofuna omusajja n'omugaana tugende mu maaso bannange bakasitoma ba Zura Solutions Limited tweyanza nnyo tweyanzege mwebale mwenna abatufudde kikye tuli n'okutuusa we tuli basapulaya baffe baani mwena mwebale bannange abaana bange benkola nabo mbagala nnyo mwebale kunnyambako baclient baffe mwebale nnyo mwebale ddala awo naku lwalwetudde tujja kuba tukuma mu episode endala ne Hajjat Zulah wa Zura Solutions ensonga twenga tuzikwasanya bulungi Mukama nyambe nja tuukako wano nga ndi ne Ssaalongo Ssaalongo abeerawo nja mugwako Ssaalongo era mu ddakiika ntono okuva kati abeera wano era agwa bugwi era ojja ng'atuuse era essaawa yonna tujja kukola programu ojja kwesanga ku setting nga muliko abo Ssaalongo mami Gadget naawe ensonga ziwe nga zitambula bulungi nnyo katwagaliza olunaku olungi banna abadde batula mutugoberera ku www.rockfmug.com n'abadde ba streaming live ku app yaffe ng'ogijje wali ku Go Play Store Rock FM Uganda so kyokola kyamaanyi Celebrity Track Extra UG bagenda ku www.celebritytrackug.com oliwo streaming live era n'osoma amawulire ag'enjawulo ku website yaffe okwo stories ez'enjawulo top stories ezitrendinga mu ggwanga amawulire gabadde mangi naddala wiiki eno wetandikidde n'okutuuka olunaku olwaleero buli kimu ojja kuba okifuna bulungi nnyo nze njagala kwagaliza olunaku olungi nze Divorce Matovu ntumiddeko sisitawo oli ow'Obungereza bamuyisani Husina ntumirako n'oli atunda amasimba duka bamuyita Zaki duka balita batya Zaki Phones and Accessories ngenda kujja bakoze waffe ffenna awo sente nziraba zitindika era akagambo kano nkagamba kito kyange Husina nsaba byonna bibeerewo nayo dde mu system ojje tukole mwona mwali masimu mwategeera nnyo amasimu ffe tuli bamasimu tulinayo mukulu waffe nnyo atutendesa atuyigiriza era mwagala nali masimu house mwategeera amasimu ffe tuli bamasimu tuli ba business kale katubagalize olunaku olulungi mbeere bulungi mweraba tubagala nnyo